Bwanika annyonnyodde nti kyennyamiza okulaba bannayuganda nga batinkiza n'ennimi engwira songa ezaabwe zinansangwawo bazisuula ebbali. Bwanika agamba nti eggwanga lifuuliddwa abakulembeze bangi ddala olw'olulimi Olungereza. Ono awadde ekyokulabirako nti bakkansala basaba akalulu mu lulimi Oluganda kyokka bwe batuuka okuteesa ne balagira okuteesa mu lulimi Olungereza ekintu eky'obulabe kubanga Olungereza baba tebalumanyi songa ensonga ze baba bateesaako baba bazitegeera bulungi. Bwanika annyonnyodde nti abantu bangi mu Uganda basomye olulimi Olungereza kyokka nga n'ebimu ku bye basoma tebabitegeera bulungi. Ono kati agamba nti kino ky'ekiseera bannayuganda nabo bakyusenga mu nsoma mu nnimi entongole ezinansangwawo olwo abantu bonna bategeere bulungi ebyogerwako. Ate ku nsonga y'ebyobulamu Bwanika ategeezezza nga bw'agenda okutandikawo enkola y'okubuna kyalo ku kyalo n'emmotoka omuli eddagala n'abasawo basobola okuziyiza n'okkendeeza ku muwendo gw'abantu abafa olw'engendo empanvu n'ebbula ly'eddagala. Mu ngeri y'emu Dr. Abedi Bwanika yennyamidde nnyo olw'okusanyizibwawo kw'obutonde bw'ensi nga wanategeezezza nga buli mwaka ebibira emitwalo 2 bwe bisanyizibwawo olw'okwokya amanda ky'agamba nti kyakuviira mu Uganda okufuuka eddungu singa embeera eno tetangirwa. Wanaagamba nti gavumenti ye yakussaawo enkola etaasa obutonde bw'ensi.